Yes, nga palaso yakakubwa nabwe kikyale mu kunyiga biwundu. Omuyimbi omulala amanyikidwa nga Gravity omuntu naye kati anyiga biwundu oluvannyuma okuba nti yagudde mu babbi ne bamukuba ne bamusesebbula era kati we twogerera atasulewo tasibewo yale ku mimwa gy'abantu. Tukwanyirizza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikidwa nga Uganda mu Kamoli amanya ne Robert Mpita Kimso Rich Boy Maxudi Junior kuba nti otambula naffe mpola mpola webula kuba nti osubscribinga gwe ya subscribinga nawe atunaba kuba nti osubscribinga kyekisera okuba nti bambi osubscribinga mpola mpola gakagwawo mu Uganda rapper Gravity omuntu gyotasibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu oluvannyuma okuba nti yabadde avimbamu wali ku Salama Road bw'atyo nagwa mu batemo ne bamukuba mpola mpola era nga wetwogerera Gravity omutuju anyiga biwundu. Yes, Gravity wetwogerera sawa zino anyiga biwundu nga yadde nga poliisi evayo kuba nti enoonya n'okuba nti nayo yenyigidde mu kuba nti ekuba abantu kugatta n'okuba nti ebatuusaako ebisago mpola mpola ne bannayuganda tebatudde kuba nti bakola mulimu gw'obubbi n'okuba nti batuusa ku ba celebrity yes obukosefu n'okuba nti baba attackinga. Ffenna tukimanyi tuli mu COVID-19 abantu abasinga obungi tebakyakola era nga abantu bakaaba obwavu so n'olwekyo abakolamu kati ssaawa zino be bafuuka tageti y'ababbi ne bathax mu Uganda era nga wetwogerera mu Uganda bubbi bugenda nga bweyongera mpola mpola yadde nga President Museveni yavayo n'ateekawo kalantiini ey'okuba nti yes tewali muntu akkirizibwa kutambula ssaawa 3 and beyond ez'ekiro mpola mpola atokkirizibwa kuba nti otambula ssaawa 3 ez'ekiro mpola mpola naawe gyoba nti yes kalantiini gye kusanze oba nti olina okusula oba kusanze ku kkubo olina kuba nti opakinga bbali emmotoka yo ku kkubo n'oba nti osula mpola mpola oba gwebanga yakutte ku bigere oliwaddemu okuba nti weetwala ku poliisi mpola mpola n'oba nti osula ku poliisi then enkeera ne weeyongerayo ne gy'obadde ogenda n'olugendo olwo mpola mpola. Tekiganye bino byonna babikoze ne bateekawo kalantiini amateeka ne bagateekawo naye ate tekiganye babbi kusigala nga batigomya bannayuganda n'okuba nti omuntu wa wansi abonaabona kugata n'abo abakolamu. Lwabadde lunaku lwa leero Gravity omutuju abadde avimbamu ng'atambula ku Salama Road mpola mpola agezaako kuba nti agenda wa Frank J agezeeko kuba nti ashootinga video n'okuba nti yes atambuza oba monitoringa emirimu gye gya music nga bwe girina okubeera yadde nga Gravity yagenda mu maaso n'okuba nti atambula n'okuba nti alambula emirimu gye waliwo abasajja abatamanyikiddwa manyo oba abatamanyikiddwako mayitire bavudde eri nga bamulondoola yogayoga ne bagwikiriza Gravity nga yakava mu motoka ye era nga Gravity yakava mu motoka ye mpola mpola omusajja ono yes batandise okuba nti bamubuuza akana n'akatano nga Gravity ayinza okulowooza nti bapoliisi oba oli awo balina kye bamwagaza. Abantu abatamanyikiddwa wa gye bava n'okuba nti tebamanyikiddwa biki bye bakola bakakanye ku Gravity omutuju bw'atyo n'akwatibwa era n'atandika okuba nti ayeganyizibwa n'okuba nti akubibwa mpola mpola. Gravity mu kuba nti yeerwanako yakubiye enduulu eza waggulu ennyo mpola mpola n'okuba nti yes n'okuba nti agezaako okuba nti yedifendinga naye ate abantu abazze tebasobodde kuba nti bajja mu budde era nga Gravity yakubiddwa yes era nga wetwogerera Gravity ali mu hospital tasibewo tasulewo yali ku mumwa wetwogerera ebimu ku bipaati oba ku bimu ku bitundu bya Gravity ebyakosebwa kwe kuli amavivi ge era nga bagakubye nnyo ddala era nga wetwogerera Gravity omutuju ali ku kitanda anyiga biwundu kinono kimalamu amaanyi naye nga kyaddala abantu bangi poliisi simanyi bye kima recently yakagendeyo palaso ne bantu emukuba mpola mpola yes ng'egamba balekanyiza abantu naye tebasobola kuba nti banoonya babbi kuba nti babakuba n'okuba nti bataasa security eggwanga because obubbi twali tumanyi nti bukendeddeko mu kalantiini naye ate ennaku zino bugenda bweyongera abantu babakuba kyeyonone n'okuba nti almost bagala kuba nti babatta buusi wetwogera Gravity omutuju ali mu kulwana mu ddwaliro n'obulamu bwe musajja mukulu ono yakubiddwa era nga wetwogerera batandise okuba nti ali ku surgery yani oba ali ku knee surgery mpola mpola ku ddwaliro erimu ku ntebero lyawo tetunaaba nti tubatuusaako mu maaso because of the security reason tetujja bagamba ddwaliro lino naye nga ate Gravity bambi yeetaaga ssala zaabwe. Kiruma
kirumira ddala naye nga ate tulina kyakkola because ye Uganda yaffe bino n'ebirala bye bolinamu episodes zaffe eziddako nsigadde time Jim Star Rich Boy Maxudi Junior subscribe gwatana bakoma nti osubscribinga naawe ya subscribinga nkugamba nti weebale nnyo weebalire ddala bye bye